mutudeka muri mu kyatambula namwe nja betaaga bwe mmalo basaba okusharinga video eno n'okuntagira abantu abo njira montagingire abalangira n'abambeja basava ne banava then olwo tuleka tandika video kale bwabuli azamanyi obutebaza njira okubaza nnyo bakomredi mwenna abali ku social media platforms ez'enjawulo okuli Twitter mwe bali kukola mulimu gwa kutweetinga ko buli embassy yonna nga tubanja Ssaabasajja Kabaka n'okubanja bakomredi baffe abali makomera basibwa ku bintu by'obufuzi ne abakatwalibwa nga omuganda Faustin Masaba n'abalamwe namwe bali kukola mulimu gwa bali ku Twitter abali ku TikTok abakola video ezinchuka namwe mbagala nnyo abaana bobuwala n'abaana bobulenzi bana bakomredi abakola video mbebaza nnyo mulimu gw'omukola kubanga luno yalwamu nnyindo tulekula ffeka olw'ensonga tosobola kukola mulimu bw'omu yensonga lwaki naye encouraging abantu bangi bajje ku social media ku lw'ensi yammwe eno ensi yo si ya Museveni si ya Muhoozi si ya Mayiga si ya Besigye Uganda yiyo ekyenjawulo Museveni kyakusinzaako nti alina emmundu yawamba obuyinza n'amaanyi naye olina rights zonna nga munda Uganda y'ensi yo kyova tubaga nti buli muvaayo oyogere ku lw'ensi yo teweeteeririre kijja kiba ne bwe kinajja kubanga era the end of the day olina okufa kale yensonga lwaki mbasaba okubebaza nti mubali mubalire ddala namwe bakola video ku Facebook bakomredi mwena mwe bali kukola mulimu ogwo abasharinga abakomentinga abapostinga abateeka mu data ku buli mutimbagano n'obusanzu mwana omwa sente mubali mubalire ddala n'abafandinga buli social media platform yonna mbebaza mwe bali kukola mulimu ogwo nga nfundikira okubebaza njala kubaza bana Uganda mwenna abali mu diaspora naddala nga oli mu America oli mu Canada oli UK oli mu European countries oli mu Asia oli mu Middle East njalo bebaza mwe bali mulimu gwa struggle abafandinga abagenda okudemonstratinga lwaki mbebaza ba demonstratinga one tukimanyi nti ebulaya gye tuli abasinga obungi mukolera ku ssaawa bw'oba tokoze oba toyingiza ne weefiriza obudde okutambula okutindiga engendo ogenda okwekalakaasa ne weefiriza osente zo wandibadde okola mu lunaku olwo n'ozifiirwa n'ogenda ne weekalakaasa ekyo kiba ky'amaanyi nnyo ensonga lwaki nno bebaza mwenna abeekalakaasa buli nsi yonna mwe bali nnyo mubalire ddala abatwala obudde kubanga si kyangu tewali kyangu kale mwenna bakomredi abali mu diaspora nga mugenda ne mwekalakaasa ne mwefiriza obudde kubanga mu bulaaya budde ez'essente bw'otakola tofuna era bw'otakola tolya naye n'otwala olunaku lulamu bannaku bbiri nga limu kutambula mu kwekalakaasa mwe bali nnyo mubalire buli nsi mwe bali nnyo mubalire ddala awo sigenda kulwawo njira kuyisawo obulanga bubiri buno bwokka then tulyoka tugende mu maaso ne video yayo njala mumpitire ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia Haji Gugwa ne embassy yo staff mwenna mbaagala mubere ku video namu bantagingire njala mutagingire abaana ababere Saudi Arabia naddala abali mu gye bayita Saudi America bayibanga banayo Saudi America waba outgoers abafuluma ebwero batali mbiyumba direct mbeetaga mbere kuno ne bakomredi bonna abaasibwa bali mu makomera kulwa ebizibu by'okwekubanga babadde banoonya ensimbi ate embassy naye bange eyagala basibirayo namwe mbeetaaga njala mpisa obulanga buno bubiri bwokka then tuleke tugende mu maaso tugende tukole video ya leero open roof si yakuba masimu bwe ngambe ekigambo open roof teba yakuba masimu wabula eba yakuggyako kabaati okusookera ddala njala sooka kukola disclaimer yeruwa mwenna ba comrade abali mu kwekalakaasa across the world ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka magulu nyondera repotero okubiri obawamba ngenda kukusaba ogenda okwekalakaasa togeza n'oteekako ekyambalo kyonna ekya National Unity Platform kebere enkofiira kebere t-shirt kebere ki jangu ng'oyambadde at least olubugo oba ekyefaananyiza obugo oba ng'oyambadde engoye ziriko ekifaananyi kya Kabaka oba ng'oyambadde kanzu yo ng'otaddeko omuteganswera ng'oyambadde omuteganswera otaddeko n'ekizibaawo oba omukyala ng'oyambadde busuuti yo bulungi nnyo oba gye tuyita gomesi nga weesibye bulungi nnyo noba tolina gomesi osobola okwambala bulungi nnyo naye kye tuyita ataya eza National Platform okuli ovolo t-shirt enkofiira no please mubirekeeyo tembikozesa mu kwekalakaasa kwa Kabaka njala twawula ebintu bibiri byanjawulo so ekyo nakyo nkibagambye ye disclaimer gye nsooka okuteekawo nti ensonga zonna bwe ziba nga za Kabaka temwambala kintu kyonna kyefaananyiza kya National Platform oba people power mukirekeeyo ekyo nga nkimaze era nyongera okukola clarification ku Sunday ndakola video wano nenjogera ku chapter ya UK okuba nti mwali mwesudde gwa nagamba obuta organizing a demonstration ku nsonga za Kabaka naye nakikolanga kiri genocide kikola nti
na singulayizinga mu omuntu nti nayogera ku chairman oba chairman wa chapter y'Obungereza. No, nakikola jeno nengamba nti executive committee ya national platform oba chapter ya UK mweswide gwa nagamba ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka obutateekawo demonstration. Saateeka mu linnya lya muntu era sikubanga sala kumenya manyi nabagamba executive nkiddamu nayogera ku executive ya national platform. Kati olw'okuba nti Ebungereza mulimu abantu nga bo bakyalimu kampugalizimu balimu kakamayigalizimu bagezaako nnyo okumixinga information n'okuteekawo ebigambo bitakwatagana okucyankalanya abantu nga bali ku executive ya NOP chapter Bungereza. Ngenda kusaba mukulu atwala chapter mukulu kato n'abala mudde mulizo video gye nakola sirina linnya lya muntu lina teekamu nakyogera jeno nga njogera ku chapter ya UK sayogera ku linnya lya muntu. Omuntu yenna ali mu leadership ya NOP Bungereza mulinamu abantu abalina abakyusa ebigambo nga beenoonyeza ebyabwe n'okwagala okuleetawo obutabanguko. Nze siri muntu wa butabanguko. Bwe mba njagadde kwogera ku muntu erinnya lye ndyogera kuba sina gwe ntya kwogerako. Kati mu chapter yammwe mulimu abantu abeefudde nampulira zibi nga bakyusa ebigambo bibawudde ku social media najja nagamba gundi yakuvumira kwogeddeko kino which is wrong. Nayogera ekigambo kyali jeno NOP chapter Bungereza. Soogera ku linnya lya muntu nga bwe bajja ne bagamba. Manyi mu chapter mulimu abantu abakyusa ebigambo nga baagala wowo katabanko no nze sina budde bwa kutabangula abantu kubanga nkola nsonga zange ng'omuntu ku lw'eggwanga lyange. Kati abakyusa ebigambo kubanga balina bye beeyagaliza n'okukyusa siri omu ku bo ate sikolagana nabo. Nakyogera nga kiri jeno nga njogera ku chapter ya UK. Soogera ku linnya lya muntu. So eyakyusa ebigambo n'abira nayogera oba nagamba omuntu gundi please weetereze emyaka olina mikulu nnyo ate otegeera ate leka kusirula kuyita wandibadde okoma. Nze mba wakwogera ku muntu mwogerako n'erinnya ndyogera kuba sina gwe ntya bwe mba nga ntegedde nti oli mukyamu nja kugamba nti oli mukyamu. Kati NOP chapter y'Obungereza mwegendereze nnyo abantu mundamu ku executive mulimu abantu abalinamu kamayigalizimu n'empuugalizimu abakyusa ebigambo according ku intention yabwe gye baagala okubanga bagiwuliriza. Kubanga nzisobola kujja kulwana chapter olw'ensonga mukoze emirimu minene nnyo mu kyenji n'okuyamba bannayuganda. So kino ekyange kyali nti mwesudde gwe nagamba ku nsonga za Kabaka. Okitegedde kyekyo kaso saayogera ku linnya lya muntu nga bajje bakyogereddeko abaali batambuza ebigambo. Kyenjagadde okukolamu clarification ku nsonga ezo. Awo tuvuddewo. Kansooke ndowooza obulango buno bubiri then tulyoke tuveewo tugende maaso ne program eyatuleese. Alright. Mwenna bannayuganda abawangale mu ggwanga lya Bungereza nina omukisa obategeeza nti egenda kubeerayo okwekalakasa okw'emirembe nga mubanja empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ogenda okubeera nga kuza omwezi 24 olunaku olwokutaano lwa wiiki eno kujja tandika ssaawa 4 ez'okumakya kugwe saa 10 ez'akawungeezi. Ekifo mugenda okwekalakasiza ye Namibia High Commission ngene esangibwa ku 6 Candle Street London W1G 9L. Ejja kuba eyitibwa Peaceful Demonstration to Demand King Muwenda Mutebi is Freedom. Eyo ye demonstration egenda okubeera. Kale mwenda bannayuganda bali Bungereza ngenda basaba ekigambo kimu abaagala Obwakabaka abaagala Ssaabasajja Kabaka muve ku ngambo z'abalangira n'abambejja n'abantu abawagira mayiga simanya abebitiibwa ng'ababuzaabuza nti mumanyi Kabaka nti ali bulungi olwatta ssebo nalumanya mwayi baakolawo ki. Nze njogera ebigambo bino mpaka olwaleero mukimanyi bulungi nnyo history wa Uganda ne history wa Buganda ne Bungereza nti ne Ssaabasajja Kabaka Muteesa yafiiraawo era lipotte fulumanga babaga nti yanywa mwenge. Kati kyawukana kitya n'abantu abali abasale bigambo ng'ate tebaagala kwekalakasa. Kati kino nkubira omulanga mwenna abaagala Obuganda tofaayo nti oli teyazze wagira NUP bataze wagira NUP. Kino kya Buganda kyakutaasa Kabaka olw'ensonga mayiga g'owagira mpuuga g'owagira n'abalala abagamba nti Kabaka gy'ali be baatula mu meeting ne bakkiriziganya ne Museveni nti omuntu yenna yakyusa nationality n'afuuka Omungereza n'afuuka Omumerika n'afuuka mu Canada tateekeddwa kubanga alina kintu kyonna kya bugagga mu Uganda kubanga oba tokyali munnauganda. Omuntu yekka gwe muyinawo nga custodian bakwatiridde asobola okutula ku mmeeza n'agikuba ye Ssaabasajja Kabaka
kulwabana Uganda bonna bali mu diaspora kati mwagala afazikirire kyentero bagamba balime basiruwaza mu bantu bali mu diaspora nga bityo baba basiruwaza awo nawo mvuddewo akala omukategede kankadde mulumu kasoma bwe kati. Bring back our Kabaka Mutebi demonstrations. It will take place on 24th of May 2024, time 10 to 4 p.m. in the evening. Venue, Namibia High Commission, 6 Chandos Street, London, W1G 9LU. The peaceful demonstration to demand King Mutebi's freedom. Akarango, kekano. Mwena abagala obwakabaka n'abagala kabaka, please mujje ne muna abantu basatu mulage solidarity muleme babuzaabuza awo tuvuddewo akalanga kasembayo kano kagenderye abagala okugerako mu ggwanga ya Canada mbasitegeeza nti eno semere kyagenda maaso nga etegekeddwa mu ggwanga ya Canada. The third annual gender-based violence conference oba semina ejja kubeera mu ggwanga lya Canada ejjatangirwa mu 29 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2024 ekombekerezebwa ennaku z'omwezi mu December 2024. Omulamwa gwayo gujja kuba gusinziira ku gender-based violence and intersectionality ejja kuteekebwa mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku M9W1J5. Ngoyagala okumanya ebisingawo ku semina eno ojja kuwulira omukyala Dorothy Kajumba ku ssimu ye mwoyo mu ngalo oyinza omukubira butereevu omufuna ku WhatsApp eri +1 647 929 0340 mukiddamu. Ojja kufuna mukyala Dorothy Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo kasaalaba emu mukaaga 4 2 ojja kuba omufuna osobole omubuuza ebisingawo ku nteekateeka ya semina eno ejjokubeera mu ggwanga lya Canada. Kati awo tugenze ngenda bawa akalowoozo lw'ekigulalugi then tuleke tusimbule video namugenda kutya. Tusooke n'akalowoozo. Kana akalowoozo manyi president oli mu kutambula naye njagala okawuliriza abantu abala mwenna njala mukawulirize. Bakomredi mwena bali ku social media Mr. President n'ekibiina kya National Platform njagala muwuliriza akalowoozo ka leero kagenda kuva mu njogera egamba nti omusiru takusiriwazanga olw'ensonga nti ye omusiru aba ayagala mufaanagane nga ye bw'aba ali kubanga yabeera musiru olwedde. Kati gwe omuntu atayagala kufaana musiru omusiru omulekanga n'ayogera by'ayagala gwe n'ogenda n'okola ebikugattako olw'ensonga nti abasiru balimu ebika. Kati mu bika by'abasiru abamu bo balowooza nti basinga bategeera okutegeera so nga tekikyamu. Kati njala tegeeza mwenna bannayuganda n'abali ku social media ne bakomredi ne president. Abasajja bano bannakigwanyizi bakinvinvi bannamukadde bamuzeyizedde abaludde mu byobufuzi e Uganda babadde nga bajja nga bagufudde mugalo ogw'okugenda nga basalaasala ebyayi mu byobufuzi bya Uganda nga bazanjira Museveni byobufuzi nga batinkuula entalo nga ye batinkuula entalo mwe muba mu kweyuza ngeri Museveni akola ebibye. Kati wano wava kyembagambe mu kalowoozo kanti omusiru takusiriwaza. Please nyenda basaba nyenda kusaba omuntu ali eyo bw'obanga oli mukulembeza National Platform abasajja bano bonna abagufudde omugano okusaanyawo n'okukyokooza mubatulekera ffe bali ku social media kubanga kati bo bazze ku level mwe gimuyite yaffe. Kati ate mwe muyina ebyokukola bingi nnyo ku national level. Kati newankuba bo bazze ku level yaffe kubanga kati bavuma bawemula baleekaana bakolanga ffe. Ngenda kusaba president General Secretary, Leader of Opposition ababa Parliament mwenna bakyali ku mulamwa temuddamu kuleekaana basajja bayitibwa bano enkwezenge oba enkuusiiri muzitulekere kubanga bo bafuuse basiru. Kati bajja kubazze no basiru bannaffe katujja kugenda baba katakatira ne mukeerera ajja kumwenya temuddamu bo abudde kubanga bo baagala basiga kifaananyi nti kati muli basiru nga bo. Kati ate nga bwe mwategeera nti mwabasukka entegeera ekibataamanya. Kati ngenda basaba basajja bano abakulu abalinga enkuusiiri mu batulekere ffe tujja bahandolinga
step by step kubanga bo bafuuse basiru ate nga mwire yokola bingi nnyo ku national level kati mbatulekere eno gibazze tutujja bahandolinga one by one omusiru takusiruwaza beba bafuuse basiru tumuleke tujja basiru walirako kubanga batuyita basiru kati mwabagezi musigale nga mukola mugenda maaso bitwale gwanga maaso ebisigadde mbetulekere tutujja bahandolinga one by one kubanga tubadde tubaagala kikabadde akalowoozo kaale katugende ku kigulu ekigulu kino era njala kigende nkiweereza omukulembeze n'omuntu ssekinnoomu yonna gy'oli mu nsi yonna ng'oli munnayuganda njagala oliza ekigulu kino kikukke mu bwongo kikubugaana omubiri gwonna okiwulirize bulungi nnyo kamalina okwetekka nga nkibagamba mu kigulalo gikyaliro nkibaweereza mwenna Katonda ffenna gwe tusinza abona wonna gw'otamanyi bw'afaanana gwe simanyi bw'afaanana bwe yali atonda ensi eno buli muntu yagimuwa n'agimuteekamu lwa ddembe n'amuwa emikono n'amagulu n'amuwa n'omutwe n'amaaso na buli kimu n'amuwa n'omuka gwassa naye buli kintu kyonna ky'olaba ku muntu Katonda gwe yatonda kiba kirina ensonga lwaki weekiri ku ye eriyo abantu nga wakula toliko kamogo eriyo abaazalibwa nga balina akamogo eriyo abaafuna akamogo nga bakuze eriyo n'abafunye obumogo obukyamu nga bennyini babwereetedde kati njala kugamba ekigambo kino weewalanga nnyo omuntu afunye akamogo nga yakeereetedde okuyamba kulungi naye sooka weebuuze gwenyamba gwensanze mu mbeera enayagala obuyambi lwaki abadde mu mbeera eno nga tufaanagana mu buli kimu kubanga gwowonya eggere yali kusambya olugero olwo olukulu nnyo gwowonya eggere yakola ki yali kusambya bw'osanganga omuntu nga muli myaka gye gimu nga ngalo bunani mponga byoya talina kyalina ebiseera bisinga nga tonnamweŋŋanga muyamba weegendereze ne tomanya lwaki ali bw'atyo lwaki nkyogedde nti bw'osanganga omuntu nga muli myaka gye gimu nga si mwavu mulwadde si musiru mulwadde obanga alina ebizibu bimuyitiriddeko sooka obuze lwaki alina ebizibu by'eggwanga oli bulungi wabeerawo ensonga lwaki kati gwe bw'oyingira mu nsonga eyo omuyambe bw'anaamala okusuuka obuzibu obwo ajja kukusiimuulizaako ettooni kabeera omuntu ng'omusinga emyaka oba akusinga emyaka n'omusanga ng'alina ebizibu naye nga muntu ategeeranga ggwe n'oyagala omuyambe ebiseera ebisinga agenda kukuddiza kye tuyita backfire kubanga tewamanya kiki wali oyamba Katonda abeera n'ensonga lwaki alemaza omuntu Katonda abeera n'ensonga lwaki amma abantu amagezi Katonda abeera n'ensonga lwaki abantu abamu bayiri we bali nga tebasobola kuvaawo era Katonda alina ensonga lwaki gwe yakuwa ng'otegeera oli bulungi buli kimu kikutambulira bulungi naye ng'eriyo bwe wasoma nabo nga embeera yaabwe embi eriyo bwe wazaalibwa nabo ng'embeera yaabwe embi kubanga Katonda alaba n'okusinga ffe okubonaabona kw'abantu abamu kuzaale nga Katonda akikoze akimanyi nti gw'olina okubeera bw'otyo obulungi bw'omuntu n'emirembe gy'olina n'obugagga Katonda akikuteekamu kubanga akimanyi nti walina omutima omulungi kati muganda wange ali eyo kikuwa ekyokulabirako nti gwowonya eggere yali kusamba lwaki nkugamba ekigambo kino ngenda kuwa ebyokulabirako bibiri omuli musajja mukulu Kinvinvi Abedi Bwanika Enkoosiiri ne mukulu we Mathaasi Mpuuga Nsamba omuvubuka Embulakalevu Robert Kyagulanyi Ssentamu be yajja n'agiyabajja
n'abawa omukisa kumanya abantu ge bamwazikako bibamukola essaawa zino tebandibadde bo. Mbooza lwaki tebandibadde bo. Batambula bakinnambuka nti be baateeka value ku Kyagulanyi. Bwe twali tuli mu kalulu k'ekyaddondo President kayesimbye kuba MP. Walabako kwa Bedi Bwanika oba Mpuuga? Ffe twaliyo. President bwe tutandika people power. Walabako Mpuuga na Bedi Bwanika? Tebaaliyo. Ne batandika okgenda mu reunion ya DP. President najja abasabe kadi ne bagimumma nga Bampuuga bali mu DP block. Najja ne tulwa ne tufuna ekibiina kya NUP. Abasajja bano ne bajja oluvannyuma. Kati njala kubuuza during that duration who blessed who? Ani yawaani omukisa mu Kigulalo gikyaleero? Kyenkugambye wali nti goonyeggere yali kusambye. Omanyi nze nkuwa ebyokulabirako n'enkuwa n'ebyafaayo n'enkuleetera nkulikula olugero n'obutegeera bulungi. Weegendereze nnyo ng'oyamba abantu kubanga aliwo ensonga lwaki Katonda akuteeka w'olina okubeera. Omukulu Abedi Bwanika yabeera mu byobufuzi nga tasobola kuwangula dda akafo ka chairman omulema. Mpuuga n'abeera mu parliament nga tewali adda osobola muteeka ku kifo kya commissioner ekyaki. Kyagulanyi n'amuteeka buli w'alina omuteeka. Kati ate yagamba mbwe yazimba Kyagulanyi era yamutegeerera ye yategeerera Kyagulanyi ne weewuunya obunnanfuusi obujjudde abantu nga tonnayamba muntu sooka weetegereze lwaki ali bw'atyo ng'alina emikono, alina amagulu, alina amaaso, alina omutwe, buli myaka gye gimu akusinga emyaka ng'ate ggwe oli bulungi. Wabeerawo ensonga lwaki totinkuulanga bizibu bya muntu kubanga biyinza okukomekkereza nga biggukidde mu ggwe. Ekigulalo gye kiwedde. Mukama nyamba video ino ngikole etuuke ku buli muntu yenna agiwulira bulungi nnyo. Njala tusimbule. Okusookera ddala njala sooka kubaza abantu ba Busoga bonna mwe bali kwaniriza President ebibaddeyo byonna tujja byogerako with the time. Kati nabasomesa ekigambo kye bayita parallel state. Museveni yakuliyetinga parallel state mu Buganda. Ngeno bakwata ne bakola endagaano tontabalanga nange siri kutabaala. Ndi bw'obobba b'amataka gotta abantu bokola buli kimu naffe tujje mu Buganda tubbe tetugenda kwogera ku nsobi zo. Era babaddeyo bulungi. Essaawa zino Ssaabasajja Kabaka ali mu masaŋŋanzira g'ensi. Naye eri abantu abatasobola kukozesa bwongo bwabwe essaawa zino okutegeera vidiyo etandise. Gwe wenna monna Uganda ali mu diaspora nga bakuwa ekitiibwa oli mwami wa Kabaka mu ssaza erindi mu kibuga gundi nkulamusizzaako munnange kyebaliko gy'otuusaako engalo. You are under parallel state and you are controlled by Museveni without knowing. Oli mu parallel state era nga oteekebwateekebwa nga okweteekebwateekebwa Museveni nga tomanyi lwaki. Museveni ayagala nnyo yasooka n'amanya Abaganda bamu baagala ki nti Abaganda baagala ebitiibwa. Kasita omuwa ekitiibwa bisigadde twala. Munnanga Abaganda bali mu diaspora under Museveni's control mu kali ka parallel state. Yakozesa mayiga nga director w'ebintu bye n'amuteekawo. N'alonda buli kyagala n'akiteeka emmero. Kwe kugenda ng'alondalonda njagala oddeyo ku ow'ekitiibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanki. Ojje ku Mulwanyamuli Ssemwogere okujje ku Jebbe Walusimbi osembeyo ku Ddaani muliko w'ekitiibwa Katikkiro akyasinze. Ombuulire mu Bulaaya twalinayo ab'ebitiibwa bameka babeebwa ebitiibwa baami ba Kabaka baali bameka. Era lwaki ebiseera twali nnyo mikolo ng'ekigendo lwali tosooka okyebuuze lwaki. Gwe ekitiibwa kye bakuwadde
nti oli mwami wa kabaka Massachusetts simanyi Manchester simanyani ne mwambala amajoro ge mwambala munene munekaanekana ng'olinga ga father azze kumuki azze kuwolotali okusabisa emmisa naye nga weerabidde bakuwadde ekitiibwa n'ogwo omunagiro Kampala bali mu kutwala ttaka lya bika ery'amasaza Ssaabasajja Kabaka bagenda mutta buli kimu bagenda kitwala ogenda kuzimbira wana ekitiibwa kyo. That's the question and I need the answers. Kuba kuwadde ekitiibwa oli Bungereza oli mu America oli mu Canada anzidde mukungu wa Kabaka ogenda kukunguwalira luddawa kubanga Museveni bawe ebitiibwa abadde bayinza okuntawaanya ng'abuuza ku nsonga za Buganda babeereeyo anzidde mukungu wa Kabaka gukusinze kyewoliko kimanyi amataga g'abajjajjawo gonna bagatutte kati njala akabaga abasajja bakulu Museveni asombye Abanyarwanda in the disguise bali ku mataka ga Buganda gonna bagawucupanyinze on a daily basis batta Abaganda ng'abasaanyaawo batadde Abanyarwanda buli wamu mu bibuga mu byalo buli kimu bakitutte wabula muli mbitiibwa kubanga oli abagati abadde bayinza okuntawanya bawe ebitiibwa babeere era babeere gusinza Ssaabasajja Kabaka batugesa Ssaabasajja Kabaka gyali tebasobola kwebuuza kati njala bagamba mugenda kunguwalira abakungu ba Kabaka ng'amataka bagatutte kubanga Mayiga kibamugamba okukola nti abo bateekeeyo babeereeyo no problem no worries mujja kuba bulungi temufaayo mbadde nkyabatambikira kati mu comrade abali mu diaspora abaagala enkyukakyuka bulijjo mbagamba under the parallel state baagala kulwanyisa muzzukulu wa Nambe avuddeyo yekka asembyeyo okulwanyisa Museveni mu bulamu bwamutuusiza wamutuusa okumutta omukolako buli kikolobero kyonna nga Mmengo etandikirwako kikola ng'era mubadde muwakana nti Mayiga si yali amabaga wa Mpuuga n'Abedi Bwanika n'Akaagala n'ekibi kye okusuula Kyagulanyi nga bakozesa CBS, BBS ne State Machinery. Ku mawulire agaleero njagala muwulirize omwogezi wa Mayiga kubanga Obwakabaka Mayiga abuwamba ngo bayita kitooke byayogedde ku bikolwa bya mukulu Abedi Bwanika byakoze Masaka. Tutandike video. Ku bikolwa bya Abedi Bwanika byakoze Masaka tutandike video. Nga tesinazanya voice note eno. Kasooke ndibavire ku ntono. Mwebale nnyo kusaba na kusabira president okuba nti yave Masaka. Ekituufu kiri nti baali baaluka olukwe nga Kyagulanyi tayinza kusukka Masaka. Baali baaluka olukwe nga Kyagulanyi tasobola kusukka Masaka. Bye mutaamanya byali bingi. Mayiga olukwe luno yalulimu, Ssemwai yalulimu, Mpuuga yalulimu, Abedi Bwanika yalulimu, Muhoozi yalulimu nga bali mu coordination ne mwanyina kuba kazini wa Janet oyo akulira Kasijjagirwa military barracks nga balulimu. Abasajja b'amagye abali mu ngoye za bulijjo baali bayitirivu nnyo kati temwamanya nti Kyagulanyi nga kye baali baagala ekintu eki kye bayita spark. Abaali n'emmundu nga bali mu ngoye za bulijjo baali bayitirivu nga baagala ekintu eki spark agw'olutalo. Bino byonna ebimuli ebyamawulire byonna ebiriwo nsime baabwe bannamawulire ngenda bbawo obujulizi na buli kimu. Ekisookera ddala kamba nnyonnyole. Abasajja bano kye baali basuubira si kye baafuna era banyiivu nnyo. Kye baali basuubira si kye baafuna era banyiivu nnyo. Batya baali bakimaliriza Masaka nga Kyagulanyi tavaayo. Kye baali babaze naye kyagaana. Kati wuliriza minisita wa Kabaka byayogera, minisita wa Mayiga ow'amawulire byayogera. Olyoka omanye mission yali ki? Era Mayigundi Abedi byayogera yabijja luddawa ani yabimutuma? Yali Mayiga ne Mpuuga. Wulira wa Kabaka yabasinga obungi bajjira mu kususa befuula abaagala Buganda abakisekeeterera emirundi mingi bagezezaako n'okusiiga bbula eri Obuganda.
nagambye kabaka akola bibye ne Katikkiro akola bibye tembawulirangako oli n'agamba nti Katikkiro wa kabaka ye mulabe wa Buganda nnambeemu eyo n'abagezaako okukakkanya ekitiibwa kya kabaka tekanasobola kweroboza abantu bakola nabo abantu abo batunuulire obeetegereze era mubaŋŋange nabyo ab'ebuddu mukama we ennaku zino batanasa okwaŋŋanga abantu abagezaako okufa ebyobwakabaka kyatandikidde buddu akabonero kalungi sikituufu okutira kuliisa omuntu yenna kabeeraani ng'avaayo n'atandika okuseketerera Ssaabasajja kabaka n'aseketerera Katikkiro n'aseketerera obwakabaka si kituufu kikyamu. Omumyuka owokubiri wa Ppookino Ssaalongo Hajji Ssesazi Siraji asabye gavumenti eyambe bannansi bafune ebikozesebwa mu kulima ebiri ku nsimbi ensaamusaamu ate nga oyo ayogera ye minisita w'amayiga ow'amawulire gwe bayita Kitooke oba Kitooke kya Gonja oba Kitooke kya Ndiizi kuba yali yuno wano bayinawo omwami ono bw'omu ku basajja batendeke era ng'atambula n'emmundu mubale temukimanyi wuuno yenna atunulanga embeera y'obudde oyo emmundu batambula nazo mu kiwato ziizo oyo minisita yabadde ayogera yoyo nno yoyo Kitooke batambula n'emmundu ziizo mu biwato kambaddire mu video voice note mugiwulire bulungi nnyo ndoza mutegedde ani yabadde mabega w'ekintu kino kyonna mbwera kyatandikidde wa Masaka ndoza mutegedde bulungi Julia iseketera obwakabaka naye abasinga obungi bajjira mu kususa beefuula abaagala Buganda bakiseketerera emirundi mingi bagezezaako n'okusiiga bbula eri Obuganda ninagambya kabaka akola bibye ne Katikkiro akola bibye tembawulirangako oli n'agamba nti Katikkiro wa kabaka ye mulabe wa Buganda nnambeemu eyo n'abagezaako okukakkanya ekitiibwa kya kabaka tekanasobola kweroboza abantu bakola nabo abantu abo mubatunuulire obeetegereze era mubaŋŋange nabyo ab'ebuddu mukama we ennaku zino batanasa okwaŋŋanga abantu abagezaako okufa ebyobwakabaka kyatandikidde buddu akabonero kalungi sikituufu okutira kuliisa omuntu yenna kabeeraani ng'avaayo n'atandika okuseketerera Ssaabasajja kabaka n'aseketerera Katikkiro n'aseketerera obwakabaka si kituufu kikyamu. Omumyuka owokubiri wa ndoza mutegedde kati awo kati mujja tegeera ayinza okuba tugende maaso whatever it is nja kinyonyololo kanjala tugende maaso wano mwina kye mutamanya kyenjagala obategeeza wano olwaleero mulyoke mutegeere bulungi nnyo ensonga zino wammanga kubanga nze byange nsooka byogera nendyoka nkuwa information bulungi nnyo n'ogitegeera kati era tukwata empola maye tugenda mpola soko oli omukulu Masasi Mpuga ng'ayogera bawulirize bategeere bagoberere baana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola bati baagala kutegeera tujja bawulula bwoluzi bategeere ekyokukola otabalwa baluzize mabega emyaka mingi bw'ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna mu Buganda olinamu 55 buli lunaku okeerera kutyoboola bakulembeze ba mu Buganda nossaako naye Katikkiro obanja kabaka omubanja ngaani bwetubadde wabaddewo obukuufu bannaalinnya abakulu mu Buganda naalinnya Kagere mu maaso ga naalinnya gogambe nti obanja kabaka ekyo kye bayita okulunga olugezigezi twagala mulembe gwaffe gwogereko ng'omulembe gw'abagwagwa tetuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde bwawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu omulabe waffe ow'olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yeekwesa emikwano gyaffe tumukola ki ku budde obutuufu kansooka enkudde mukulu Demapoga Mpuga mu Buganda obwaffe obw'ennono nzize mbasomesera kuba nti Abanyarwanda mwina emputtu ebalinga yammwe n'abagooca bagitangira mpiira ejja ezonga na muliro kyekizibu kye mulina nabagambye no open roof Mpuga okubeera Omunyarwanda eyo diguli ya busiru nkiddamu okubeera Omunyarwanda diguli ya busiru nkiddamu
mu Buganda tukugamba nti teri muntu yenna akwasaganya ku bulamu bwa Kabaka nga si Kasujjulubinga n'abataka omukaaga. Nennaalinya tasobola kwogera kigambo n'eki. Kati gobojero gandi Kyagulanyi simanyi yayogedde ku nsonga za Kabaka nga Nnaalinya wali otegera lunaku ki musajja gwe. Otegera lunaku ki? Olya mmere kitugimma abaana. Era nti gwasomesa mpisa zizosomesa. Gwe muntu asinga okuba omusiiwuufu ensi gwe badde temanyi toli musiiwuufu nnyo. Kubanga okwata n'abakazi. Olw'okuba nti muli mu state abantu tebasobola kuvaayo kuwa bujulizi nga batya okwata n'abakazi, you rapist. Ng'ovudde ku ekyo gwe ganti oli mutukuvu. Bakwatira mu looje lumu enkya n'eggulu ng'oyagala bakaabasajja. Ezo ze bayita empisa. Wabba miliyoni 5 ezo ze bayita empisa. Ne bakugamba weetonde n'ogana ze bayita empisa. Gwagamba nti sinya gwayigiriza Kyagulanyi byobufuzi nga ddi. Kubanga tolina kibiina ky'obaddemu ne kisigala mirembe. It's on record. Kati kansooke nkuzeemu okulu gwaga nti osomesa abantu byobufuzi kubanga tolina kyo. Wasookera mu Nkoba za Mbogo ne Kyaliwo Mayiga ne musula Nkoba za Mbogo neegwa neesaanawo. Kyagulanyi was there awa Kyagulanyi aliyo. Nojja mu DP ne mugisuula neegwa Kyagulanyi aliyo. Ne mujja mu Mengo ne mugisuula neegwa Kyagulanyi aliyo. Ne mujja mu Ssuubi ne musuula Ssuubi Kyagulanyi aliyo mu Ssuubi. Nojja mu DP block ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu DP block. Nojja mu G7 ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu G7. Nojja mu Walk to Work ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu Walk to Work. Ne mujja ne mukola n'ogende w'amababazi mu Go Forward. Go Forward muleka amababazi mu mubbi ne mugisuula Kyagulanyi mu Go Forward. Oze mu Nuupu nayo yagala gisuula naye nga togenda gisuula. Omaliriza mukoze ekibiina bakiyita PPF eddagala ly'enziku kubanga muli benzi nkiddamu. Byenkusomedde byonna Kyagulanyi teyaliiyo gwe goga nti olisinya mu byobufuzi byonna mbikusomedde ebina byozooyitamu ng'obisuula. Ne Nuupu oyagala gyeyimba mu gisolo tojja gisuula. Osembeyo okukola PPF eddagala ly'enziku kubanga kibiina kya benzi mwenna abali muli benzi. Tuwagambye luwa kitiibwa. I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Mathias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kati wegana n'obwenzi bakubirawo masasi. Kati ofominze ekibiina ky'enziku PPF. Wano waliwo atamanyi nti enziku bagijjanjaba n'eddagala bayita PPF. Kubanga ekibiina kyo kijjudde benzi. Katojja tusulirako mukulu nabagenda open roof. Wawulira nga tojja gisobola gira weetola gisa ku mikutu emirala kati mukulu Mpuga de Mapuga. Mwegendereze nga mukola data games zammwe za politics. Ekyo kibiina kyammwe ekya PPF ekyabalwadde b'enziku kubanga kisaasanya nziku kubanga PPF eddagala lya nziku. Bu People Power Front eddagala ekibiina kyabalwadde ba nziku PPF kubanga lyeddagala ly'enziku. Toddamu okumanyira bantu.
Olina ebizibu bingi, sirikira gy'oli. Tugenda mu maaso. Nabagambye no open roof. Omanyi okusirika ddagala ddungi nnyo. Ebiseera bisinga okusirika ddagala ddungi nnyo. Naye omuntu gw'osiikira nalowooza totegeera. Ebiseera bisinga ye alowooza totegeera. Obufaananyi pulezidenti bwe batera omukuba nga atunuulidde omuntu bw'ati oba bw'ati aba yakutunuulira dda ng'akumanyi. Mpuuga Kyagulanyi yali alina waakulindira akutegeera akakafaananyi katunda bw'ati ako. Aba alina waakulindira. Njagala bazannyira video President lwe yasembayo ku balaale oba lwe yasembayo okwogerera Abaganda lwe baali eruweero yasonga mu mpuuga mwenna temwakola observation ku kintu ekyo yali yamutegeera ddono kyali ng'alinda bulinzi ssaawa. Njagala mutundye video eno n'ebigambo President bye yayogera mujje mutegeere. Lwaki mpozinzeemu ezo eddakiika eziddako we yeeseguliramu n'akyusa kamera ne bamulaba kamera nga asonga mu mpuga ebiga byayogera biddako yali ategeeza kyali oyo nti nkumanyi n'ebigendererwa byammwe wano wenjagadde mutegeere obulungi. Ewaddako wano mwetegereze vidiyo eno mulyoke mutegeere nti omusajja yali yamumanya dda naye ng'alina wamulindidde. Wulira. Abamu muri wano na Buganda n'omukono yagumusongeramu omukulu ng'atunudde agumusonge mulowooza yali tabamanyi yali abamanyi just yali asirise busirisi buli kimu akifuna n'asirika. Tugenda mu maaso mpola nawoge video yakwata mpola the open roof. President yakola country tour era yafundikira Luweero oyo de Mapuuga lwe yajja. Zamu kitege President yali akimnamuli mu Buganda wano yali akimanyi. He knew before nga akimanyi nti abamanyi bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Kati ku bintu ebyagudde Masaka byonna byabaddeyo ngera mu mpulirize bulungi nnyo. Tebyaguddewo nga si biteeketeeke. Olugero lwadde luteeketeeke bulungi nnyo buli kimu nga bakimanyi bulungi nnyo. Era kyadde kiteeketeeke. Omukyaka gw'omuli Juliet Kakando ono nabagambye nti ye mu kwegaba tamanyi janzi. Manyi janzi woogenda ddikwa lwaki likulekera ekiwawaatiro bw'okugulu eriyongerayo. Nabagambye enjogera gy'ayogeramu nga y'emasaga ng'eggongole siba akabugo. Yandibanga amazzi g'obupiira gamugenda ku bwongo kyovula nti ayassa matalina kontrol mu bigambo bye.
nabagambye ku Sunday ne bagamba nti bwoba oliranga Nuupu y'abasiyazi please lwaki obeera mu kibiina ky'abasiyazi with immediate effect resign in Nuupu, return back our card and go where you feel like you be okay and safe. Muchala Juliet Kakande, please bwobanga ogamba nti oyogera on behalf of Mpuuga ng'oli mu Nuupu, that means you are part of abasiyazi. Mpuuga bwogamba nti oli mu Nuupu nga Nuupu y'abasiyazi, you are part of abasiyazi. The same applies to Abedi Bwanika. Bwanga muli mu Nuupu nga temuzizaayo kadi, kitegeeza nammwe muli basiyazi first and foremost. Mwenna mwajja mu Nuupu mwali temanyi nti Nuupu y'abasiyazi before? Mwali temanyi nti Nuupu y'abasiyazi before nga mugenda ogijoininga? Mugira bakati. Kati ladies and gentlemen, kambabuulire mutegere ekigambo kino wansi wammanga. Ekibiina PPF eddagala ly'enziku kigenda kutongozebwa naye nga bakirimu ngenda babawa n'ebigendera byakyo na buli kimu, naye nga emirimu ako bagenda okutambula bagenda tutambula ng'omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi. Nkiddamu, omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi, era bagenda tutambuza slogani zezi bbiri. 1 esooka bagenda tutambuza slogani ya kuvuga mpanka ndi ya bisiyaga, ey'okubiri bagenda tutambuza slogani ndi ya kunywa njaga. Ze slogani ezi bbiri, slogani eyinza okuba ey'okusatu egenda kubeera nti Kyagulanyi alina ebyobugagga mu America, South Africa, mu Uganda, simanyi mu America, biki yegenda okubeera nga slogan ey'okusatu. Ze slogan ezi ssatu ze bagenda okutambuza. Naye ebyobufuzi nga ffe babimanyi, tukimanyi nti omuntu munnabyabufuzi ng'agenda okufa abanga embalaasi esamba emigere gyayo egisembayo. Bano bagenda kulonkinga PPF ekibiina ky'eddagala ly'enziku ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera either 22 omwezi ogujja. Badde balina kilonkinga nga lumu January, naye nga tekijja kukola nnyo makulu nga bagenda okulambula Nuwa Mawaggali ali kafoomu eggulama ennamugongo nga 3 Juni, nga tekijja kukola nnyo makulu nga amawulire gagenda kuba gali ku abajulizi abana batambudde okuva e Kotido, bano bavudde Kenya, bavudde Tanzania, kati ne bagamba nga lumu Juni tekijja kukola mawulire, ejja kuba ye ennaku z'omwezi 3 bajja kubalambula Nuwa Mawaggali afutubadde kafoomu eggulama nga bagenze namugongo mulambulako, tekijja kukola mawulire. Kati kitwale nga 22 ogw'omukaaga lwe bagenda okukilonkingira e Masaka. Kati mu kukilonkinga mbabulidde slogani ze bagenda okukozesa zeezo. Kati abantu abagenda okubeera mu kibiina kino be bano wano wammanga. Mugenda kubeeramu Mpuuga de Mapuuga, the chief dancer, Saabazinyi. Nagambye open roof atagisobola gyesonyiwe. Mpuuga de Mapuuga, the chief dancer, Saabazinyi agenda okubeeramu. Kugenda kubeerako Muzeeyi Zedde Nkuusi, mukulu Abedi Bwanika Azinika Pale yagenda okubeera omukubbo. Kugenda kubeerako Kireereese, talina nnyumba mu Uganda, talina protanded ba smart toy mupangisa emyaka gyonna gy'amaze mu Bungereza kubanga smart wire. Kugenda kubeerako mukulu Mukaaku Lubega, yagenda ne Bungereza naye wamulema, ono smart wire naye ate musiru muzibu. Kugenda kubeerako omufere kati akola visa n'okufera abantu kubayita Michael Mabike. Kugenda kubeerako omukyalo ono mu kugaba ebitundu by'ekyama, tayiri amukwatira nsa gubayita Juliet Kakande, oyo gumuda yasamiranga kagega kakalu ku mudaala, oyo w'Masaka mu Kampuuga naye agenda kubeerako. Kugenda kubeerako Lubega Sseggona Medad akali amaggwa. Kugenda kubeerako ow'ekyama nga temujja mulaba wantu wonna naye nga ye chief founder omukulu Nandala Mafaabi agenda kubeera. Ayinza obutajja naye mabega be bamu ku ba chief founder. Omulala ye Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja, ono afutubadde ku Baganda ayagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka, yagenda yo ajja kubeerayo, ono agenda ono ye chief founder.
ugenda kubeerako Nalongo Sologeti Anita Lususu agenda ye ono naye agenda kubeera nga talabikako wantu wona naye nga ye chief founder era nga agenda okuba security na buli kimu kwolwo lunaku naye ajja kubeerako. Kati njala mubeere nga mutegedde abantu bano biki bagenda okukola. Obusajja bwonna obwa DP Buloko n'obusajja bwonna obwalimu FDC buyinza okujja ne bwegattako okufuna omuggundu. Naye mwegendereze nnyo, wayinza okuba okulya n'okukomba essowaani ng'abamu mpuuga babadde yeesibako bamudduseeko nga bategedde ebigendererwa bye. Kati muyinza okulya nga batandise okweyisaamu eggaali ng'obudde bukyali. So chief dancer Mathias Mpuuga Nsamba yagenda okuba omukulu w'ekibiina ekya benziku ekya PPF eddaga ly'enziku yagenda okubeera chief leader kubeera ye mukulu n'abala bagenda okubeerawo. Eyinza n'okuvayo abantu b'emmenga bakunga bebitiibwa kumbe n'obonna baffere be bagenda okumukulembera mu kintu kino era mujja kukira bulungi nnyo. Agenda kufuna security okuva mu CMI na buli kimu kyonna. Kati ekizibu kigenda kuva ludda ekizibu kikino wano. Bwe bakoze enteekateeka Sanya Robert Kyagulanyi Ssentamu Masaka munnange kyagaanye. Kati kye bakoze ne basalawo bakole akakodyo k'abannamawulire nti babakubye. Naye bannamawulire bano munnange ate kasooke mbabbireko kino kigenda kubeerawo okujjako nga bwenkyogeddeko bayinza okireka. Bw'otunulira bawalajja n'abambi baga nti babakubye ne kamera ne baziyuza. Ffe tulina buli muntu alina section eyiye eri ababazzeemu. Naye omukulu ono agamba nti nuupu y'abasiyazi ne ovuro z'abasiyazi ez'emmyufu bateekamu pampers. Njala sooka mubuuza ekigambo kimu. Gwe mweno ovuro wali ogikolamu nki eno eya PPF? Kubanga zemwafulumya zonna tuzimanyi eyo. Si ovuro. Si ovuro. Kati bakoze zaabwe eza bbulu ne t-shirt badde tuzibalaga. Kati obuzibu buli luddawa. Bano ekintu bwe kibayiikira basazeewo bakole ekintu kimu kyekiriwa. Kwe kusetinga bannamawulire nti babakubye ab'e Masaka. Naye ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti. Bw'obanga ojja okukola olutalo ojjanga n'obujulizi. Ensi gye tulimu erimu kamera buli wamu. So si kuvaayo buvi. Abavubuka bano baweereddwa ensimbi n'abakyala bajje bakole okwolona erinnya lya Kyagulanyi. Era kyovula bwe bazze tebagambye nti Nuupu etootendere, bagambye Kyagulanyi ababeetondera kubanga their main target is Kyagulanyi Ssentamu. Oba mufuna bulungi. Their main target is not Nuupu but Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu wemboliza munnamawulire yasomako P1B. Kyagulanyi gwe mugamba abeetondere. Abeetondera ku ki? Ku nsonga kikuba tewali yabakubye. Okusinziira nga muganye okufuna Kyagulanyi omukuba amasasi. Mwatudde ne bakaba bammwe bampuuga n'ono Juliet Nakakande n'abala ne muyiyawo mubateekeko blackmail yaki y'okuba nti bakubi bannamawulire. Naye kansookenza nnyo akatambi kano. Tuwadde salesale ya nnaku 2 zokka ng'obukulembeze bwa National Unity Platform buvuddeyo ne buleeta okwetonda okuli mu buwandiike ate ne buleeta ne plan butya bagenda okuba nga baliyirira okusooka baliyirira bannamawulire bannaffe bano. Ekyokubiri nga bajjanjaba ab'amawulire abakoze eki abalumiziddwa. Tetugenda kubanga kino tutunula butunuzi. Twetaaga okubanga bavana enteekateeka ate batubeera n'otubuulira bano abasiiwuusa empisa nga bakola nabo bo bagenda kubanga babakwasisa batya amateeka. Ffe bannamawulire bannaffe abamu abalumiziddwa bamaze okuba nga baggulawo emisango ku poliisi ez'enjawulo okusookera ddala mu disitulikiti y'e Lwengo gye babalumirizza. Naye tugenda mu maaso ng'ekintu kino tukikubira ddala mu mbuga z'amateeka okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya kubanga amawulire mulimu ffe okujja okuba nga tujja mu kifo wabadde obuzibu tuba tetuyambibwa buyambibwa. Guno omulimu gwe twasoma ate tuwa national service. Tetugenda n'omulundi n'ogumu tuwulira sabiiti ejja oba enonga evuddeko
omukulembeze wa National Unity Platform agenda kutandika okutalaga ebbendo eno eri e Masaka. Teri munnamawulire n'omu bw'ati ng'ava mu region eno eri e Masaka agenda mu kavalinga, agenda ku kavalinga nupu activity yonna nga tetufunye kwetonda okw'obuwandiike, nga tetufunye clear plan. Bagenda kuliyirira batya abamawulire abalumiziddwa? Ebigambo byaffe ebyo tubyogera nga tetubiddamu, tubikakasa. Kati amanya go sigategedde mukulu Kalevu Kambuzi byonjo kuwa eyakulidde olukungaana luno. Mukulu Kalevu Kambuzi eyakulidde olukungaana luno ekisookera ddala bannamawulire mu Uganda okujja okukavalinga wona mu kavalinze ebiseera ebisinga bamala basasula oba bamala bakubira masimu okujja okukola omulimu gw'okukavalinga amawulire. Ompulira bulungi nnyo. Ekizibu kye mu miisinga mmwe bannamawulire abamu naddala mu abalowooza nti muli e Masaka mulina ekizibu kimu kyekiriwa emitwe gyammwe mwajazika. Mukozese ku mitwe gyammwe mwesaagala mufuuke entamu gye bafumbamu obufumbi nga yo tesobola kwefumbira. Tukimanyi mu Uganda munnamawulire okujja okukavalinga eggulire amala kuweebwa invitation oba kubirwa ssimu najja ne bamusasula. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, Kyagulanyi tagenda kuwandiikira bbaluwa kuba satannako kubako tewali yabakubyeko. Bye mwakoze bibino ensi yonna ebimanyi. Kati bw'ogaa nti baakubye omuntu, baakubye munnamawulire, sebo kuno ku social media bano nno beewammwe Masaka. In fact kati kansooke nkulaga akatambi kano osooka kategeere. Ku Abedi Bwanika ne Mapuga the chief dancer singa badde bayina ekintu kyonna ekyekwasaganyiza ku video nga bakuba omuntu engumi bakuba kamera wa singa bakajjayo dda naye because tekaliiwo. This was the incidence oba kino kyekyabaddewo era edi mutu nayingira mu nsonga zino nga tuwole muntu era gwe bakubye era mugenda kulya omwana mulaga ati temugeze ne mukwata ku bamawulire kati bwe bagenda temugeze ne mukwata ku bamawulire ani gwe baakutteko. Kati muddemu akawala nga temugeza ne mukwata ku bamawulire wabaddewo essimu ezisukka 30. Temunnafuna wadde ka video akalema ak'esekendi 5 nga bakuba omuntu oluyi. Mukulu Kalevu Kambuzi ne gurupu yammwe kanziremu akatambi kano nga mmwe kennyini mu gurupu yammwe mulimu agamba temugeza ne mukwata ku bamawulire ani gwe baakutteko. Mukulu Kalevu Kambuzi tambuza video tennatandika. Kati mukulu Kalevu Kambuzi yakoze press conference singa mwadde mulina obujulizi nga bakubye omuntu baba musambi mwandibadde mwabijjeeyo dda nga ne poliisi yakoze dda samanizi naye we mulaga manyiwo. Kati kangende ku bannammwe bali e Masaka naye kansooke mbawo ono kafulu mukulu ali muzungu eyabannyonnyodde gwe tukedde okupostinga kubanga ali wamawu ali bifaananyi mukwasi wa video era munnamawulire. Yakagula yayononeddwa yonna abakumi ba Kyagulanyi kw'otadde n'okumuyisaamu ensamba. Kuno ku social media kuliko balooya abalamuzi kati looya antuuse kamera eyo nnyabo gy'ogamba gye baakubye ne bayonoona tosobola kusikako lenzi eno, tosobola kusikako lenzi kuba tevaako. Lenzi eno ogiraba yerookinga bweti kati bw'oba ogijjako olina kukwata line peesa oliraba noonyoola bwoti n'ogijjako kati munda bw'ogamba wayonoonese luno olulimi mweruli olulaba bw'oba ogizzaako era onyoola bunyoozi bwoti omala giteebako n'ogizzaako oli olanga ekoona ne bw'okulota tusobola kusikako lenzi eno. Lwaki mwagala okubulakmairinga biki bye muyisaawo? Ffe tuli mu field bino ebya kamera tubimanyi. Tosobola lenzi eno olina kunyoola olina kumala kukwata line peesa oliraba tosobola kujijja kulimba. Mukulu Kalevu Kambuzi ne banno mulimba
kamba we bandamu abe Masaka era bandamawulire abategedde ku meeting yimwaddemu n'empuuga n'Abedi Bwanika nga mukola enkweza mmwe ffe tugenda mu maaso mpola mpola nempulira nti waliwo ne kamera eyayasidwa ekitabadde bannamawulire babaddeyo basatu ate mu kubaniriza nze omu ayabawadde nebunke mu kuvaayo nga tuva okuziika badde basaba nze kennyini mbaleeteko mmotoka gyenatambuliddemu nembagamba nti nziju kibaŋŋambyeku nti tukubiddwa twaleko mu ddwaliro oba twale ku poliisi bwe bamaze okuvaayo akawungeezi basiikanya abakulembeze e Masaka abalonde abali ku mutendera gwa palamenti babadde basatu bye bayogereddewo byonna byalaze bulazi nti olwavudde mulaala eyo ne badda mu kafubo abaana abamawulire bulijjo betukolagana nabo ne babakozesa ensoli nti mugende mutuuse press conference nga muvumirira ttiimu ya Kyaggula. Tukimanyi tebeetaaga ttiimu ya Kyaggula ne Masaka mujjukire tuleme kwerabira baasooka kuwera bukofiira mu Masaka kinneewuunyisa tukirabwamu kati baweze ovulo mbuza abasiyazi ate nga naye ayambala ovulo. Tulina obukakafu nti waliwo ekibiina n'ensi esasula mukulu wa Abedi Bwanika olw'okupromotinga ekisiyaga nabwe ekiti yeeyolesezza kuba tulina obukakafu eri bapasita baali bagenze mu kkooti okulwana ebisiyaga Abedi yali muddafu bwatuleeterayo obujulizi bwa mulundi gumu nti bwe bagenda mu kkooti okuwagira abalira ekisiyaga nga balokole naye yagenda naawe obujulizi nti onaabirya omutabirya. Today bamuwadde ssente biporomotinga buli muntu yenna abaana b'essomero bamukolidde buli bawulira bino ku mikutu ne bawulira rediyo nga zoogera ku bisiyazi omwana omuto atandika okunoonya kitegeeza ki bakikola batya akikola awulira atya akikola yeeyisa atya bwe mulimu gwe bamuwadde era nsinye nnyo omuntu Mukulu Chief Dancer Saabazinyi Mpuuga de Mapuuga ne Muzeeyi Nkuusiri Abedi Kapale Bwanika ono munnamawulire ali Masaka ye yavuze bannamawulire nga bafa ku mukolo nga bawadde 350 ate be yalabye nga bakoze press conference nga bagandi babakubye NNC nga zi naye ate efunda somewhere somehow kati mwayi bagamba nti akubanja wawerekera akuwalana gujja bagira temwewuunya nga NBS ekulirwa Kaliisa promoting ekintu kino netukano kitwala mu Uganda Human Rights Commission ewali mukyala Wangadya ewunzise mudakika nga ane mabega NBS kennyini eva ku posting ekiwandiiko kubanga yeri mu kintu kino posting ekiwandiiko kino mukirabe NBS posting ekiwandiiko ekyo kigamba bwe kiti update National Association of Broadcasters condemned the acts of violence towards journalists allegedly by the security team of the Principle of the National Unity Platform in the recent incidents in Rengo. Kati bwemaze okukola ekintu ekyo kati neekola na kino timbo ye statement oyekoleddwa broadcasters kati njala sooka kwogera ebigambo bino bibiri. Eggwanga Uganda lirina ekibiina ekitwala bannamawulire bonna mu ggwanga. Masaka is not an independent country or state. In the case there is a problem amongst bannamawulire balina kukubira ekibiina ekibatwala mu ggwanga lyonna. Kati waliwo kye tuyita broadcasters. Broadcasters mwe muli TV ne radio. Ekyo kitongole kyanjawulo nnyo. Then bannamawulire nabo bagwa mu kiti kyabwe. Kati bano bakoze kiro kitwala omunaku nga ono musajja wa NBS yakiwumyemu omutwe Kaliisa nga kikino. Kisoma bwe kiti. Statement condemnation of violence against journalists. The National Association of Broadcasters mbwe kibiina ekikwasaganya oba TV oba radio kuba those are two mainstream medias zetwogerako TV ne radio. Social media biri ku birala nnyo kandi bannamawulire babira mu department ndala
kati mu kifo kya ekibiina ekirala bannamawulire okuva okukola statement kati ate bo aba mainstream media ba broadcasters be bavuddeyo okukola statement ate kati kanji basomera bulungi muwulire. The National Association of Broadcasters, NAB, has recently received reports from our journalists within the Great Massacre Journalists Association regarding an alleged attack by the security team of the principal of National Unity Platform, NAB. Uniquely condemns any act of violence against journalists and media personnel. Such actions are not only repairable but also direct violation of rights granted to the media and the press under the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. Journalists play a crucial role as the fourth estate in upholding the democracy, and any literacy to their work is a threat to the fundamental principles of the free society. We call upon NUP to address the issue seriously. Allegation prompt any with gravity they deserve. It is that any reporter complaint be investigated through and remedial actions to be taken accordingly. The safety and the freedom of journalists must be respected and protected at all times by the NABZ management, the National Association of Broadcasters nga abiri mulumu. Naye eno bw'owandiika ebbaluwa eno nga totaddeeko sisi nti osavinze omuntu gundi. Bagundi abagamba nti mwasoma mulina zi PhD zi masters, bw'owandiika ebbaluwa ng'eno nga si kiro kitwala omunaku oteekako nze agiwandiise tugiweereza omuntu gundi ne gundi timulina gumugiweereza kati mugiweerezaani. Bino byonna tukimanyi bulungi nnyo nti Kim Kaliisa with the help of Mayiga PPF eddagala ly'enziko ekibiina ekipya ekikulira Mpuuga ne Abedi Mwanika mumuvuga ekintu kino. Temwewuunya nga bagenze mu Uganda Human Rights Commission okuwabayo omusango very soon kijja kuba bagenda kikozesanga ekyokulwanyisa olw'okuba nti kiri kyagaanye. Era NBS yebirimu ennyo tonakiraba ku NTV tonanyira kubuka edu kiriku NBS nabagamba Natasha Broadcasting Service is a failed state media nga baji investing billions of money. Even nekizimbe kye balimu babba kibbe kya Gordon wava muno tebalina kye balina. Buli machine eriku NBS sente za muwa musolo n'ekizimbe revenue yamala kiwamba kuwava muno ne TV ne babitwala. Kati you own nothing and you have nothing apart from promoting Museveni. That is it. Kati njagala mugende muwabe wanagadi osimanyi nangadi asimanyi wangadi kuba ntegeddeko tumugenda kitomo kikyuse waggulu eyo. Katwagala bagamba with immediate effect mwatuwadde ennaku bbiri simemuveemu etonde. Let me tell you one thing. Twakola campaign okuva ekyaddono nga tetulinako mainstream media. Netukola politics waffe netutandika people nga tetuna mainstream media. Netufuna NUP netulwana nga tetuna mainstream media. Netugenda mu campaign emyezi ebiri nga tetulina mainstream media nga tukozesa social media platforms zaffe zonna nga tulwane mainstream media. Kati gwali e Masaka agamba ntogenda kavalinga mawulire ga Kyagulanyi. Ani abadde akusabye nti okavalinga mawulire ga Kyagulanyi oba aga NUP? Lwaki abantu be Masaka abayazika emitwe ejja mu mwefula nti muli more important than other people in the parts of the country? Mbui the people of Masaka? No, please. Tumanya abantu be Masaka bampisa bakitiibwa naye ate muleme kuvaamu nkwezenge zitandika kuwona kitiibwa ky'e Masaka. Masaka limu ku bitundu bya Uganda ebirimu abantu abategeera ne mwajjamu akabana akatalina magezi akatandise okwona ekitiibwa kya Masaka. Mbu tetugenda kavalinga ngaddi bwali okavalinze mukulu kalifu ngaddi bw'okavalinga mawulire ga Kyagulanyi. Mbadde nga nti Kyagulanyi content wa Uganda across all social media platform ne mainstream medias.
Boba tosobola kwogera ku kyabwe tolina information. Boba tosobola kwogera ku kyabwe tolina information. Katoyala kungamba ndi mugenda kubira ku TV na ule ngati mugenda ku Kyagulanyi. Nze mbuuza. Bino bikiro kitwala mwako byali badde more valuable singa badde biva mujja. Ate nga biriko sisi mu service abantu nga ne evidence kweri azo obujulizi ekintu ekitaliko obujulizi kiba kiro kitwala omunaku neyo mission yammwe yafudde n'okuziika ne kuggwa case closed tulira bagano olulala Munyankole nagirangu byayanga twaremana period biwedde Tirigo mugenda kutiisa wano. Wano Museveni bwe yakuba Namuli batta mwakola ki? Basi bakuba ne batta mukola ki? Mukola ki? Sagala bateke mu programu sell a cow and educate a cow. Tunde ento werere ente sagala mufuke ente. Nkidamu. Mwe basajja bali Masaka bamusagala bateke mu programu sell a cow and educate a cow. Tunde ento werere ente. Kati mutandise kufuka bamukuba mu Masaka tsime news kolera kasasiro mu association. Mu associating abichi. Ate singa bale Tom Senka njada yogera ne badenga ntoke Tom Senka je senior journalist. Nemwe bampale bankuke enyera mutunzi. Muba kubyani abani akubyeko. Ona akugambye yabavuzeko mwe kenyine batadde complain nti baba kubye. Uno munna mawulye munnamwe. We Masaka yabagambye yabavuze mu motoka. Kanka badire mu katono. Nempulira nti waliwo ne kamera eyasigwa ekitabadde. Bannamawulire babaddeyo basatu. Ate mu kubaniriza nze omu ayabawaddere bunke. Mu kuvaayo nga tuva okuziika badde basaba nze kennyini mbaleeteko mmotoka gyenatambuliddemu. Ne mbagamba nti nzige. Baŋŋambyeku nti tukubiddwa twaleko mu ddwaliro oba twale mu poliisi. Bwe bamaze okuvaayo akawungeezi basinkana abakulembeze e Masaka abalonde abali ku mutendera gwa Palamenti babadde basatu. Bye baayogereddewo byonna byala bwe bavudde mu meeting eyo bwe bavudde ngona mazo bavugako basinkanya abakulembeze basatu abali ku mutendera gw'obwaki gwa Parliament be baluwa kuliko Chief Dancer Mathias Mpuuga Nsamba kuliko Juliet Kakande ono mukuga bitundu bye kyamatanya mukwatira nsawo then ne kubeerako mukulu Abedi Bwanika Kapale era wano nga bw'obalaba. Beba bantu basatu basinkanye kati omukyalo no Juliet Kakande ekimulekanya ku sis ku level eyo eri bwetu 1 document wa Mpuuga oba side chiki wa Mpuuga ekyokubiri yayina ettaka lyali afukanire Masaka eyo wayali bba wayali gulanga liriko ebizibuzibu oyo omukyala Juliet Kakande nategeeza boyfriend wo Mathias Mpuuga nti nno obuzibu bw'ettaka. Mpuuga n'akozesa security ya Anita Amongi gye yamua kuba yakubira Anita Amongi namugana n'obuzibu bw'ettaka. Anita Amongi n'amua ku tiimu ye n'egenda n'emuyambako okusolvinga ensonga z'ettaka kati bagatta ebintu biri ono kimulekanya 1 asasulira ebbanja ly'ettaka Mpuuga lyamuyambako 2 n'okwegadanga z'ensonga 2 talinayo kyamaanyi kyalina kugamba ggwanga kubanga abadde nga mu Parliament nga video muziraba yo mulimu gwakuweta basajja kyamutola mu Parliament kuweta basajja talina logigi atamanyi mu Kampala na Masaka n'obusengo bwegadange ku Parliament abumanyi awo tutugenda mu mulwako abo tubavuddeko
Kati njala tugende ku information endala eyandese abo tetwagala balwako kubanga tetwagala nnyo bawa bodde. Ensonga endese olwaleero njagala mukyala gundi ojje wano, mukyala Wangadya ono mukyalo omukyalo ono yakulira ekibiina kya Uganda Human Rights Commission nga bwe mulabo ono. Naye omukyalo ono nja mukola bwenti mulabe bulungi. Lwaki mukola bwenti? Lwaki muwunzise? Okumuwunzika kabeera kamu ku bubonero bumulaga nti yeewunzise. One, wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Lwaki oba omuyambye? Yoseeri amaze ebbanga ngatta bannayuganda abatulugunya ng'ekibiina ekitwala okulwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna ekya UN Human Rights Organization baakigoba mu Uganda. Museveni n'alekawo ekibiina kino ekya Uganda Human Rights Commission ekikulibwa omukyalo ono. Omukyalo ono yadda mu bigere by'omugenzi Medicagwa ekyamusa amaze okukola report ku kutulugunya n'okuwamba n'okutta bannayuganda ne bamusindikira bakanywa omusana omutego ogutwa mu mmotoka ye. Medite yatuuka ku office n'afa ne baleeta mukyala Wangadya. Ye mukyala Wangadya bukyangobera mu office omwo tewali wadde musango gwa mwana mulema gwe wali obadde ng'ogukozeeko tegubeera successful, tekibangayo. One, president okujja mu office yo yazze nga gwe ky'omanyi ky'otamanyi yabadde azze nakulabisa Museveni. Weewalanga nnyo Kyagulanyi okujja mu office yo nga totegedde lwaki azze. Yateekayo complaint ye oba okwemulugunya mu mwaka gwa 2018 ku bikolwa mu Uganda. Emyaka egyo gyonna mbadde mukolanga ku kwemulugunya kwe. Wabula obadde ojja olabikiranga mu parliamenti mu office yo ng'ogireegerera okola statement ezitakwatagana. Kati president Jobo yazze. Teyazze nti azze kulabako bulabi. No. One, yabadde ayagala kumanya arrogance yo ku order za Museveni etuuseewa. Kati olw'okuba nti omanyi nti oli mu office. Which office? Nti rights zonna eddembe litandikira mu office eyo. Kakuddemu kutegeeza madamu Wangadya. Ekigambo kye bayita human rights oba rights zitandikira mu office eyo nga tezinnafuluma kugenda ku search nga bantu ba abusingiddwa rights zaabwe. So bw'oba tosobola ku exercisinga rights kuwuliriza muntu akugambye nti nateeka complaint yange 2008 n'otamuwa chance. Kitegeeza ne office gy'olimu n'ekigendera kya office eyo tekiriiwo. Ekigambo kye bayita rights eddembe kitandikira eddembe ly'omuntu kitandikira mu office y'omuntu dde. Kitegeeza if you don't respect n'okuwa omuntu rights ze you are in the wrong office. Kati mama njala kutegeeza ebigambo bwayogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okugyayo omusango gwe bambi wayambye muyambe olw'ensonga eggwanga lya Bungereza libadde linoonya ebitongole bya Uganda ebitakya factioninga mu kulinnyira eddembe ly'obuntu. Kati already fuwatuwadde dda omulimu Bungereza ategedde dda ki ekyokukola nakyo ekiri mu Uganda. Okitegedde bulungi. Kati tokyalina ky'osobola kugamba bantu kyegga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngo yabekkiriza. President bw'ati bwe yagenze omusajja omukazi bwe yamuzzeemu.
all right, but the reason is before the word. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right. Most all right. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I want you to go on record telling you this. Thank you. I'm not putting and I'm not allowing you. Madam Wangadia, ekisookera ddala simanyi baakuwa omulimu nga tamaze kwekkenenya. One, omuzungu ogenda okuwa omulimu amala n'asooka n'akunoonyerezaako application gye wakoze n'akunoonyerezaako background yo waani okuteeka mu kifo ng'ekyo. So basooka ne bamanya nti olina obuvunaanyizibwa olina famire. Madamu Wangadia, okusinziira ku information gye nnina, oyinza okuba tovangamu wadde ekiwanga ky'omuntu. Already a statement eri obulamu bwo eba nfu. You are not supposed to serve any government office kubanga olina ekizibu ekikulimu ng'omuntu, olina ekintu ekikubulako. So already oba biased ng'olina ekintu ekikubulako. For example, muganda ffe Isma Olax yakyogeranga lunye nti bino byonna bikola naye n'ekimuluma okuzala kwagaana. So if I'm not mistaken, olina ekizibu ky'okuba nti tozaala. Eyo nayo disadvantage ku bulamu bwe. Ekyokubiri, olina obulemu ku mubiri, oli wandali. So tuteekeddwa okubeera mu ofiisi eyo nga yeetaaga abantu okulaba ennyo, okusoma empapula n'okwetegereza ennyo. Subira mu muntu alina ndali kubanga oli mu ofiisi eyo. Olina okubeera mu ofiisi olina okubeera Ministry of Gender. Ewaliwo ofiisi gye balabirira abantu abalina disabilities. Kati omuntu alina disability nga gwe okubeera mu ofiisi, oli mu ofiisi nkyamu, already olina effects bbiri. Olina endali kyegisooka, toteekeddwa kuba mu ofiisi eyo. Ekyokubiri, I'm sorry to mention, obanga tozalangako mwana, ekyo nakyo ku affecting okubanga okola bulungi. Ekyokusatu kati bw'ogattako Sarah Coward Educated System, Museveni gy'abataddemu nti student owerera ente, tosobola kusavinga office eyo. Ekisookera ddala, kabeere mulamuzi awo omukisa omuwawaabirwa okweyogerako kasasiro yenna n'awandiika wansi n'amala n'amuddamu. Tosobola kugaana muntu alina kwemulugunya kwe ate n'omugamba nti is abusing the office oba is disrespecting the office nga ze gently ne baloya be n'akugamba nti according to my history I reported here a case in 2018 but I haven't yet got the lip right from your office. N'ogamba nti ako disrespecting ze. Gwe wennyini gw'ataatola buvunaanyizibwa kuba nti emyaka 5 tewasobola kukola ku musango ogwo. Kitegeeza oli mu ofiisi nkyamu, tewakola follow-up ku musango ogwo. Obuzibu si bwa Kyagulanyi, obuzibu bwo weewunzise. Files bw'otuna mu fayire olamu epapula 37 ng'otunudde bw'otyo. Kati ku mpapula 37 ogenda kusomako luwa, kikisooka. Ekyokubiri, tolina buvunaanyizibwa, tolina bulumi. Tolina bulumi. Kati oyina kubeera mu ofiisi za NGO ezirabirira abantu abalala balina ebizibu ku mubiri n'obwongo mwolina okubeera. Toteekeddwa kubeera awo, oli mu ofiisi nkyamu. Kyovola nti olya kamangu. Tolina bulumi ku muntu yenna awambibwa. Bwatuga nti in record n'abantu betwogerako baafuluma ebweru. Really? Kati olina ekizibu maama. Obuzibu si bwa Kyagulanyi, obuzibu si bwa Nuupu, nedda. Obuzibu bubwo emyaka 5 baakuwa fayiro nga bakomplaininga ku bantu abaabula n'abatulugunyizibwa. Tewagifollowinga wadde okuwandiikira Nuupu ogigaba naye according to the letter you sent to me or the complaint. This is my report regarding the complaint you filed here, but 5 years you did nothing. According to the file which was filed by President or Nope. Now no ganti azize simanya respect is disrespecting your office. Mama terera manye biwugulubira bakiro. Biwugulubira bakiro kati
oyinza okubanga olimwa engeri y'olugulu nga wewunse bwoti kati ng'olowooza nti abantu bonna b'okola nabo beewunzise. No, the reason as to why nti abantu bonna tebeewunzise nga ggwe, njagala otunule body language kuba benchmakers bonna bewadde nabo va ku tiimu ya president gye yazze nayo, bano bebadde bantu bamukuna engeri gye badde batuddemu nga basirise, bonna bali hambo, tewali ayogera, buli omu ayagala kuwuliriza. naye ggwe olw'okuba nti olina ziri disabilities ebbiri kati gwe ekizibu ky'olina. Njagala mutunule vidiyo eno ndowooza kanzanye kano akampi kaleme kulwawo. Kanzanye kano akampi. Mwaddemu abantu basatu badde ku sayidi ye, but babadde nga basirise batudde bulungi balaba ensonga basirise, naye ye olw'okuba nti yeewunzise. Wulira. Madam Chair, You will not speak any further. you yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and I'm hereby directing you to leave. and I hereby withdraw my complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence. I'm directing you. Where is the Madam Chair? It is all right, but at least it is before the word. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right. Most of that. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. And it's clear that I've withdrawn my statement because... Madam Wangadia, in the protocol of the safety, according to the Constitution of Uganda, you are entitled to call security in that office if a complainant became violent. Ompulira bulungi Madam Wangadia. Okusinzira ku ssemateeka wa Uganda ne mu office mwotudde ekitabo ekiwalayira nga okikubamu okirayirirako, toteekeddwa kuyita musirikale yenna okuggyako ng'omuntu gw'olina mu office afuuse wa bulabe oba agenda kulwana, walabyewo ekikolwa kyonna ekyokufunya eŋŋoomi olyoka oyite security. Tobula nkugambye nti olina mental disability kubagana amaaso tegakwatagana bw'osoma fayiro mulimu empapula 38. Kyekizibu kye mulinamu abantu abalowooza nti mwasoma naye ng'obwongo mulina buto. Oteekeddwa okuyita security in case omuntu gw'olina mu office oba mu chamber afuuse violent oba afunyizza ebikondo oba busaagudde ku mmeeza, then you call in security. Naye omuntu atudde ne balooya agenti I'm withdrawing nti I'm calling in security, I'm ready to get that is a public office. See, that is not your home. No, mulekera wakamanya. Si nyumba yonto oyita security, no. A public office, government property. Atenga government be bantu kulwa bantu eri abantu. Mulekera mu abafuna nti mwasoma nga temutegerera koddala. Common sense is common, but not to everyone. Mu abantu abafuna nti mulina PhD, masters mu musingo obusiru. In fact, wabazanga nnyo Katonda okuba nti omuntu yasoma tomusembera kuba bonna basiru. Ngera kubuuza mukama yakwo omulimu ogwo Museveni adegana degree. Museveni alina degree. Ruto alina degree. Obote alina degree. Ameni alina degree. Ndoza Kisuluko nga binaayisa bwe alina degree. Abasigadde bonna abakulembeze baali balina okusoma ku bikulu byabwe bwekutyo baakulaakulanya eggwanga. Ne kati gwe alina PhD olina masters naye ng'olowooza ng'omuntu atalina de senior 2 oba senior 4 certificate, kitegeeza muli basiru okusoma musomera kwa bwereere. Alina kino kankibagambe gwe muna Uganda aliyo mpuliriza bulungi. Never associate with the so-called learned people. Tebayiya, no. Tebayiya ko n'olunaku n'olumu. Ojombulya CEO mu nsi yonna ng'ali mu Forbes magazine nga bamugagga nnyo mu nsi yonna ng'alina masters wa PhD. Bonna ba CEO abagagga bali Forbes magazine bali average senior 4 to up to senior 6 bali awo tekuli alako PhD mbwa alina masters, no. That's why tosanga balina masters ate bagenda kusaba omuntu senior 1 drop out. Gattanga amagezi amazaale
ogatteko n'amagezi amasome ojja kufuna emirembe ne bw'okulembezanga amagezi g'omu kitabo nga tolina magezi mazaalo ojja sigala ng'oli mu ssiru. Nkugambye genda onoonyereze ku World Record ku Google, genda onoonyerezeyo CEO oba nannyini kampuni y'ebbeeyi mu nsi yonna abalina masters ba PhD. Bani abakolera? Oli ajja n'ebitabo byonna PhD na masters njagala mulimu okola application. Nannyini wa senior 2 owa P7 ye nannyini kampuni. Why? Bakozesa common sense, bamanya disadvantage yabwe ng'obudde bukyali. Naye abantu bonna bafuula nti baasoma basiru bazibu. Kati mwekibatawaanya generation ne generations embadde mujja muyitamu nga mulowooza nti mmwe muyina okwogerera eggwanga n'oditegeerera at all levels. Nga mulowooza bannayuganda tebasobola kwetegerera de kwogera nsonga zikisigo batawaanya. Muyinza ogaa nti yayogera omu yeemagaza wano. Genda oyina essimu ya buyonjo, genda ku Google. Noonya mu Forbes magazine oba noonya ba CEOs bakaguji abalina sente mu nsi yonna bakulika alina PhD balina masters. Munoonyeze kwata ku ssimu yogenda ku ssimu yaawo. Bonna ba school dropouts abasigadde bongerako na bongezi kusoma bitabo. Genda osome Bill Gates balina degree balina masters balina PhD. Naye bakola mu kampuni zaabwe bwe balina PhDs masters ng'asobola okufaalinga nti nkufaalinze genda. Nenga nyini chote yasoma. Genda mu Kampala abantu basinga okubera bananyini akedi tebasoma. Bananyini makampuni basinga okuyita basoma. Abalina emirimu mu Kampala bajiga tebasoma. Genda noonyeza business community mu Uganda. Abantu batonoonya balina mu degree batonoonya basigadde bonna ba P1, P2, P7, P6 bonna ba senior 6 ba dropouts. Be bali mu business baddukanya business baddukanya economy ya Uganda. Kubanga bamanya bakozesa mutwe mumukozesa theory. According to this theory, this and this. Kyovula muwandika sine mutubbiro mu busimu muwandika amatu busimanyi mune mutandika okukola ebintu by'ekiya mutandika okuvula ebintu by'ekimutubba. Awo tuvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Buno bakanjala busindikira bannayuganda mwenna. Oba oli mu diaspora, oba oli mu Uganda, oba oli loddawa. Buno bakanjala mbusala muteeko ku TikTok oba ku mitimbagano gyonna mu Uganda okwetola eggwanga lyonna. Ngenda banyumiza akatu katono nnyo ke ngenda obbajjira information eno. Ekijja omanyi kinyaga bitono. Naye kinyaga bitono nga ozuukuse. Mu Uganda ensi ejja okkuluma okugjamu omusaayi n'okusiiga obulwadde bw'omusujja. Ejja owulira bw'oseke neekunywa neekulakamu obuwuka bwa malaria n'etambula n'egenda. Kubanga tofuddeyo kugirwanyisa. Nkiddamu. Mu Uganda ekirwadde ekiruma Uganda up to now kwe kuvaayo kwogera ensonga ezino bataasa. Obuyaaye, obunnanfuusi, obukenuzi. The moment you keep silent and you don't talk about issues which are taking place in the country, the Rwandese Tutsis, they are going to use that advantage to take over our country and to mistreat us. Tujja kuggwera nga tugenze mu nsi tufuuke mompoze nga tulesensi yaffe. Njagala okubaza mwenna abavudde ku mitimbagano wa ne bwogera. Ne bw'osirika era ofa, naye ensi ogirekedde ani bw'osirika? Teri muntu yandiyagadde kubonaabonera mu diaspora kuno. N'obeera mu nnyumba n'obeeramu ng'olinganga firiigi tokyuka oliawo osula mu nju bw'omu. Kiruma. Bannayuganda bafiira mu apartments mu Bulaaya. N'omulambo ne basanga mama wagumba nga yafudde. Kuba talina relative yonna. Eri si wammwe, we have to go back home. Nawe ayagala okujja mu diaspora nkulira nga tonnalinnya sooka olwanirira ensi yo. Kyovula nti bakubuuza ogenda kumala bbanga ki mu nsi gy'olaga. Ogenda tuukira ludda wa. Ogenda kubeera wootya.
You have to wake up and speak. Bw'otayogera ensi bagenda gitwala. Ne bw'onobera mu America n'ogula ennyumba si yo, the end of the day ogenda kuweza emyaka 7 bakufuluma kutwale mu care home. Ennyumba bagitunde. Balance bamukuliiseeko asigalawo offe for God and my country. Bigwe. Mu diaspora omwana w'olumala okula n'afuluma ennyumba n'agenda. That is it. Taddamu kutegeera. Bamukubira bukubizi nti yoyo mama yafudiraga yafudira. Okay, no problem. When are we sending her off? Achiddamu nti no problem. Why food? It's okay. But mumuzika did let me know the date and time. I'll come for the burial ceremonies. That is it. Ngeyo siwe bulombolombo n'ennono bwaffe. Omwana nchiddamu gw'ozaala. Akoleka mu nju ng'akuze n'ogisigalamu ne bakutwala mu care home n'ofa n'omukubira essimu taata we yafunaga. Okay. Very sorry. Please inform me about the program. I'll come and buy. That is it. Tafayo. Songa ate waffe tulina abooluganda abakola emikwano abazzukulu tosobola kufuna bizibu ng'ebyo. Tubeera ne family tubeera naye mulemi okulwanira ensi muli kubumpwakimpwaki bakuwa ssente oli mu diaspora oli mu kusinika binnyo muvudde ku nsi yammwe. Tubagamba kabaka mu Bungereza mulega bulezi mitwe ng'ate byaffe mbimanyi nti abasajja bazze kuwamba nsi muli mu kusinika businisi manye tubagamba ensonga zino mwefuula batategeera. Buli ayogera oba oyogera batoyogera bagenda kutta. Mulina okwogera ensonga zino. Njalako bazannyo Father Chibi. Gw'omu ku basajja bannaddini bavudde ne boogere kiba kibe. Va ku baana basulayoga bannagamba. Yogera ensonga ebeerewo it's on record bamanye nti ekyakusiza kwogera nsonga. Funa tebajja tutta kumalawo. N'olwo ngataano buli ayogera bwe njogera nnyo njogera ku nsi kubanga zino ensi si zaffe si birongi nga wannaku bironga mu Uganda. Wanajja kunoonya kigula magala ddiba nga mmwe abalala. Akugamba open ensimu gifuze bumu tufuze bumusa abaana b'abantu period. Kulira. Nze gavumenti eno sijagalira ddala. Yeah man. Sijagalira ddala. Batufuze bubi. Bafuga bulungi nini batuka ne batunoonera. Bajonoonye buli muntu atya okwogera. Buli ayogera ng'atya kufa. Tubagala kubagamba ne tubonabona ne tugenda malwaliro mazima nolengera mukadde bwo nga tiyandifudde nolwokuba tewali ddwaliro olumbe lumukubye ali rakayi wemuvugira omuntu wamutuuse emulagira ng'afudde. Tulina abantu bangi abafudde naye nga tebandifudde. Abantu abali after authority, after ranks, after power, not service. Ebonoonye eggwanga lyaffe ne boogera mu kitabo kya Quran Surat al-Fatiha verse esembayo boogera ku bantu Allah be yawa favor be yawa omukisa ti Mukama nti Allah mbeerenga abo bawa favor saabaakole bekunyiza mu maaso go mbabuuza basiramu Surat al-Fatiha. Katonda atwagaliza sijja kamalayo. Sijja kamalayo. Ensi bagitwala motodde. Kwa batadde mu deception. Babatadde mu deception simanyi ndi wabitiibwa simanyi ndi mukungu babatadde nze bacha abalimbira mweje emyaka. Buli muntu ala mu Uganda n'alwala bagumutwala Nairobi okumpi. Alwala mu letaano ttake bamutwala India bamutwala Germany. Uganda bumuzimba amalwaliro agalina equipments Uganda ettaka libbika lifa. Abasawo bali specialized bonna abaana abasomye badduse bafulumya eggwanga. Lwaki? What went wrong? Ne bagamba national identification yo eggwako myaka 10. What is next? You have to pay money. I pay for my nationality. Oyina jango ine chapa oligino najja ne chapa kiyakoze within 2 weeks nakujja kutaka nakusibire tuzire myaka 2 nofa boto nogenda family no gireka ngo gireke dana mu Uganda amazima gakabogama amazima omuntu aganto yo mulalu mute mu busume munyuwanjaga kubanga boogera amazima mpuga bogama nti Kyagulanyi abajolonga yakujolonga ku search njagano te video Kyagulanyi nga akujolonga bifunga tonda basente ezo.
waliwo system eri abajjajjaffe nti bwe twabeeranga ku lujjuliro oba tetuli ku lujjuliro nga tutudde n'abantu abakulu nti omuntu omukulu waakuumula omukka toyisekka tonyiga ofiira muli mu kimugu jjajja tanyiige nga muntegedde nti afuuye eyo system mbi bw'oba ofuuye tugga nti ofuuye period that is it eyo system yes bajjajjaffe baatukuza tube n'empisa nti okutuula ku kinu kibi lwaki baga nti okutuula ku kinu kibi ku lw'ensonga nti ekinu kisekulirwamu nva ziriirwa kati gwoba ojja kutuula ku kinu nga tewanaabyo olimu obuntuntu bugende bugomu kinu ate kisekuliremu enva tuliremu obukyafu toyera mu lujja kiro nonti because olujja tesobola kutukula n'olusobola okutukula n'ekizibu ojja kweriramu ebyokulonza n'okweriramu osota ne gukuluma ekiro tosala njala kiro kubanga osobola okusala olola mu nzikiza ne weesala okitegeera abakyala temulya nkoko nkulu because enkoko enkulu kyekimu ku biti bwe bawa omusajja mu maka nti ye mukulu yalina okulya enkoko enkulu so tebaga nti osobola girya osobola okirya bayo atuyigiriza mpisa naye kati tubadde tubawa ebitiibwa ate kati mwe mugifudde advantage yammwe temwagala boogerako bina temwagala biwulya nze tujja bibagamba mubitegeeremu bagundi nabagenda video yabadde enzibu kuva jjo nabagenda nti open roof gwe mpuga njagala ote video nga Kyagulanyi nti atta bakulembeze naawe Abedi Bwanika nkusirimu z'ekinvinvi mukulembeze ekyo Kyagulanyi ekigambo okutta okimanyi omanyi ekiga kibayita okutta mu luzungu that means kill ani gwasse lekera okutta bakulembeze ekigwase mpuuga nga tannabba miliyoni 5 zeba mu parliament Kyagulanyi amwogerako kibiiki ekizibu kiri ekizibu eki mwali musuubidde emivuyo gye mwakolanga emabega yonna gye mugenda okukola mu national platform oba mu people power mwali kulongo deal kubanga we can't speak mwali mind mwe musinga okukola propaganda blackmail mwasemba nakyo mwali mind obera ku TV ya CBS ne radio CBS ne BBS ne mujja ne medicine ko ngabayise ne mwogera kasasiro mu ne mugenda teri agenda bali plying no a big no social media platform buli omwale etengalabiye in his own fashion nayogera ensonga n'agituukiriza bulungi kati for example ekyokulagirako ogamba Kyagulanyi muli wa bisiyaga ngotolese bujulizi buli bwa Kyagulanyi nti ali bisiyaga yali akuwabiddeko musango oba yali akugambeko nti gunjo ngambi kigambo kino no kubanga akimanyi blackmail propaganda as simple as that takuvumangako kyokka teguwazze n'omuvuma n'omujolonga kati ani aba asiriwazaani kuba temwagala kuwulira mazima Mayiga gende mwawasa basajja kabaka obutwa ozokoze propaganda yenna ovudoga tuga araje katuga sabasajja kabaka wa muambaliro ddawa wegani mbali jamani bimazo ko katuga ali Namibia atojega ali Namibia ali kuli ali mwagenze kuumula mukati kankubule Mayiga teri musawo kabere wa Kinansi kabere musawo muvumu akugamba nti gendo umule ngatakugambe genda kuumula na family yo ani agenda okulabirira kabaka yawumulya mu hoteli bwade mu hoteli na hospitality nkubuuza Mayiga omusawo yenna bwakugamba nti genda owumule akugagenda owumule ng'oli ne family kubanga they want to go take responsibility take care of ani afumbira kabaka ani amulisa ani amunywesa ani amwoleza engoye mbo yagenze kuwumulamu emirimu amina mingi giri ludda wa kabaka akola mirimu ki kabaka akola mirimu ki
musasudde sente mutere kubanja kabaka simanya kubanja kabaka simanyi balalu enno ne kugamba nti abataka 7 ne bwalajja na 2 abakola ku nsonga za kabaka tekuli muntu mulala eddo nange siteekeddwa kuzoogerako era nasaba okusonyiwa olw'okuba nti tewali ddoboozi ddala lisobola kuyisaawo ddoboozi kutaasa Ssaabasajja Kabaka nange siteekeddwa n'okuba tuli mu nsi y'abafere abatya okuboogerako nkubanga wakitiibwa ne tugamba no tulyetonda mu maaso g'abakulu ng'empologoma ewonye. Bannayuganda batambudde bagenze Namibia mukubira migration tembakiriza kuyingira bawandise ebaluwa buli embassy ate mwate ebaluwa bawandise njiki temuji mufa bwoba temwena kibagoba lwaki mugezaako kuzibikiriza abantu balina right okudemandinga kabaka balina right to demonstrate balina right okubuuza Ssaabasajja Kabaka kubanga Baganda abalina obadde oyagala nti abajapani babanja kabaka nga kiri ku record bakatikkiro benyigira mu kutta bakama baabwe enfunda eziwera nga ne mayiga kitabo kyasomamu ne kuganti eriyo banalinya benyigira mu kutta eriyo abambejja banyigira mu kutta bakabaka tekiriwo olwalero Sarah Kagere siyo muko balidinga ne nabalogo kutta Ssaabasajja Kabaka ne David Wasajja gomwagala okuteka nga kabaka muza tuli basiru musa sudda bamawulire musimbi temujja kututiisa wadde okukanga omuntu n'omuwano mujja kuleta Ssaabasajja Kabaka wama video wedde tusekale kulokutano saa zijja kuba 2 ne open of discussion ne open of yalo ewedde awulidde nti ekunyiiziza video ewedde mutambule mirembe mukama bankumi tujja kusenkana ku lokutano saawezi 2 guluma yagoza ompulidde aberi wanika ovumye Kyagulanyi ebbanga lyonna takunyega asirise naye kati gwe bwe bakugambye ku muzeewo n'olyanga kikutokutta kikunigidde ebigambo kubanga temwagala bagambako bakugambye ebigambo byowulira nakugamba nti olaba nze oyo yalaga nti alumbuyali kino nenfunaga kuleka kubanga si kyobala Kyagulanyi abatunaga baleke boogere naye gwe bakugambye ekituufu mitumbi kubanga kituufu ekitali kitu. Why do you react on something which is not true? You just ignore. If you know that you're a true politician, if they blackmail you in politics, just keep quiet. Don't defend yourself. The moment you become defensive, that means it's true. Wakitegera. Muvubye Kyagulanyi mumusibako buli kasasiro nasirika kubanga amanyi si bituufu kati gwe bagambye ku muzego bakwata ku ntwingiri opapa ki kati kambanyumi nga nfundikira edda bwe twakyukanga oba okukyuka oba okumenyeka okugulu batwalanga w'abayunzi ate abengali be bayunga kati omuzadde akutwala bakuyunge kati bakubuuza we wakuluma n'olagawo naye nga si watufu wakuluma kati y'omuyunzi babeera n'obukodyo agenda ayunga mpola kati wakwate wantu ne wasika bwotoga ng'amanya nti wano wadde gwa mulimbi kati y'omuyunzi agenda akuyunga mpola bwakulira nga weeseka mbwotegaga wano we watufu wamenyese n'alyoka akuyunga nodda mulayi kati Abedi Bwanika bulijja alimbalimba abantu kati bamukutte wali ekiwundu neyeesika banoga weewane wali obulumi otaliya mama nfudde tujja kuyunga ojja kutegeera tebayita abayunzi ab'engabi takutawaanya akwata mpola gwe wamulimbye kasita akula nga weesika mbotega wano ng'alyoka akuyunga ng'okuba emiranga kati mujja kiwulira ate mbakubiriza omulanga mulekerawo okwetya abasajja tebalina kye bakola mubakalakate mpaka kuwulira nga bawulira bavaamu enjira mukitegedde bulungi tiye mukama bankuumire Bannamulebe Masaka
mugende munoge mwanyi muzanike muzitunde byokuganda mugenda ku mugende muwabenga mulina obujumba tamulina bujulizi tujja bakalakata mukama bankumbire mwera